Mu kwolekera enkomerero y'omwaka oguwedde mu nteekateeka ey'okulaba nga bannayuganda basobola okukeberebwa mu bwangu obulwadde obwalumiimamawuggwe okwetooloola eggwanga lino, minisitule y'ebyobulamu yakkiriza agamu ku makeberero ag'obwannannyini agatali ga gavumenti okwenyigira mu nteekateeka ey'okukebera abo abalina akawuka kano n'okukakasa abo abatakalina. Oluusa luno nno lwaviirako embeera ey'omulimu ogutali mulungi okukolebwa nga kyaviirako abantu abakebera mu ngeri enkyamu n'okufulumya lizaati enkyamu okweyongera ennyo okwetooloola Uganda. Wakati mu mbeera ey'okozesa obuuma obufu okukebera obulwadde obwa COVID-19 mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, Director ow'ekkeberero erya Uganda Virus Research Institute Professor Pontiano Kalebu ayagala wabeewo embeera ey'okunyweza okwekebejja amakeberero ag'enjawulo agaweebwa oluusi okukebera obulwadde lumiimamawuggwe okwewala bannayuganda okubbibwa nga baweebwa lizaati enkyamu. When we opened up the private and the rest, when the few labs were doing, I think things were a little bit even more organized. Sometimes they say public is not as efficient, but there's some efficiency. When you bring in more people, then you start seeing a lot of problems. We have only passed 2 antigen kits, Standard Q and Pan Bio. But there are many antigen kits on the market. COVID has brought me near business people, and I've seen how difficult it is to deal with business people. I have quarrels with business people, and they say, I stick to my science. Bw'atyo Professor Pontiano Kalebu ng'agamba nti nga bulijjo bwe kiri nti amaziga g'ente ly'essanyu ly'amalembo, embeera y'obulwadde obwa Korona eyajja mu Uganda ate waliwo abaasalawo okugikozesa okwagala okugifunamuko akasimbi wakati mu kweyagaliza, kyagamba nti kiteekeddwa okulwanyisibwa amangu ennyo. Professor Kalebu agamba nti kyetaaga okulondoola abo bonna abeenyigira mu kukebera COVID-19 okukakasiza ddala nti balina ebisaanyizo eby'okumukebera n'okukakasa nti bye bakozesa okumukebera byo byennyini ebituufu era ebisaanidde. Agambye nti no kijja kusobozesa obulwadde buno okukeberebwa awatali bantu kuweebwa lizaati nkyamu n'okulongoosa enteekateeka wamu n'embeera ya Uganda mu kulwanyisa obulwadde lumiimamawuggwe. Omulabirizi wa Mityana kitaffe mu Katonda James Bukomeko Saalongo ayagala gavumenti ya Uganda eyongera amaanyi era eteekesira ku kugemesa abantu bonna mu kifo ky'okusessira mu kugabira abantu ensimbi emitwalo 10 n'obuyambi obw'enjawulo okuyita mu muggalo gwa lumiimamawuggwe. Omulabirizi James Bukomeko agambye nti bannayuganda bangi bakonkomalidde mu muggalo nga ne kigenda kuba kizibu embeera eno okugimalawo singa abantu abasinga tebagemebwa Korona. Uganda erina ekirooto eky'okugema abantu waakiri obukadde 21 wabula nga kigambibwa nti abantu akakadde 1,887 be bokka baakagemebwa nga balala eddagala eribagema teririiwo. Kitaffe mu Katonda Saalongo James Bukomeko agamba nti singa ensonga eno teyongerwamu maanyi, Uganda eri mu kattu kennyini. Abantu abalala balina ssente naye tebalina mmere, emmere okubatuukako kizibu. Ebintu bingi bize bikola ki bibeerawo. Balina sente zisuubula tebayinza kugenda kusuubula, ne business zikaze temuli bintu kubanga tayinza kugenda kukola ki kusuubula. E Bulaaya abantu batandise okudda mu bisaawe kubanga babagemye, era nabadde ngoberera amawulire nga bagamba mu Amerika kakano bagambye nti balwanyisa kirwadde kyaba batagemeddwa, bo batandise okugamba nti abatagemeddwa kakano be bakola ki be balwala. Nze nsaba gavumenti ekole kyonna ekisoboka erete eddagala abantu bagemebwe. Omulamirizi Bukomeko Saalongo era asabye gavumenti ya Uganda tyefeeyo nnyo ku byenfuna ebirabika nga byongera okudebonkana saako n'ebbula ly'emirimu erigenda okweyongera mu biseera ebijjaawo. Bayinza n'okuleeta eddagala nga n'abasobola okwayo ssente ne bagemebwa basobola, kubanga oluusi otunaalinda nga teziriiwo ddala abantu bayinza okuggwawo. Waliwo ebitongole biyinza okugemesa abantu baabyo nga teggwa, emirimu gy'abantu giweddewo, ekonome abantu kwe bayimiridde efudde, kubanga bwe tunaalwawo nnyo nga tuli baggale abamu banagenda okutuuka nga takyasobola kuddayo okukola. Kati tujja kuba n'abantu betulina okuyamba olubeerera, ate naye kirala n'abamu bajja kufa. N'olwekyo nno ekyo nkisaba eddoboozi erituuke gye liteekeddwa okutuuka olw'okutaasa embeera embi abantu gye bayitamu.
Abavubuka mu ggombolola y'e Lwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu mu ssaza Buddu beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi owookubiri olw'amaanyi ne kaweefube by'ataddewo ng'ayita mu nteekateeka ez'enjawulo nga kiyambyeko abavubuka mu ggombolola eno okuvvuunuka olunnabe lw'obwavu mu myaka 28 gy'amaze ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Yiga Manuel amyuka nnyini entebe w'abavubuka e Kalungu era nga ye kkansala akiikirira abavubuka ku ggombolola e Lwabenge ategeezezza nti okuva Beenero yatandikawo enkola ey'emmwanyi terimba bangi ku bavubuka mu Lwabenge balimye emmwanyi mu bungi nga kaakano ensawo zaabwe ensanyufu ekisobozesezza bangi okwezimba. Kufe Bannalwabenge tuli balimi naye ku luno ekiro y'emmwanyi ebadde yaddeko 1467 tutambulidde awo buli muvubuka akyuse abaana bazimbye so kalekaleko muvubuka tolinda kukuwa waba taatawo yakuwa ekibanja nkukubiriza genda n'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka simba emmwanyi ebirala bitusangeyo tugende n'okkola naye mbakubiriza ekintu kimbavubuka bannange tukole Ssaabasajja Kabaka tukwagaliza okujaguza okulungi okwessanyu ate kirungi nnyo webale kutuleetera ne waffe mu Buddu webalire ddala. Mu ngeri y'emu Yiga Emmanuel yeeyanzizza nnyo empologoma ya Buganda olw'amaanyi geetadde mu by'obulamu naddala mu kulwanyisa mukenenya fistula n'endwadde endala ekikendeezezza endwadde mu bavubuka bannaabwe. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka tukwebaliza ddala taata weebale nnyo okulwanyisa muffe abavubuka Slim kikulu nnyo Ssaabasajja Kabaka tuyambiddwa nnyo era kati ennamba olaba ku malwaliro nsaamu ntono mu bavubuka tekyalinga bwe kyali kyasigala mu bantu bakulu abaaliwo naye kati abavubuka ennamba ekenderedde ddala era nebaza abavubuka okuba nti mwawulira omula Ssaabasajja Kabaka kukendeeza ku AIDS ne nebaza Ssaabasajja Kabaka ekirwadde kya situla kyali kiyisizza nnyo bannyinaffe. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako seminti atawunyikamu mu kusiba tayiro ne ziwangaala Super Bond Tile Adhesive akolebwa Caro Adhesive Works Limited ng'asangibwa mu hardware zonna. Gavumenti ya Isirayiri eri mu kattu ensonda mu mawulire zigitadde ku nninga ennyonnyole kwesinziira okuguza gavumenti z'abasibira mu bbwa mu nsi ez'enjawulo tekinologiya gwe zikozesa okubega n'okulondoola abo bonna be zitya. Alipoota z'amawulire ziraga nti kampuni ya Isirayiri ya NSO ekolagana ne gavumenti ensibira mu bbwa okuziguza tekinologiya owasimu owa Pegasus akozesebwa okubega abantu ab'enjawulo omuli bannabyabufuzi bannamawulire bannamateeka n'abalala gavumenti embi mu nsi eno be zitya. Mu alipoota eno ey'ekitongole ekya Forbidden Stories waliwo ennamba z'essimu eziwerera ddala 5,000 ez'abantu ab'enkizo mu nsi ez'enjawulo eziragiddwa nti zo bannyinizo beekaabireko ng'abantu kubanga tekinologiya ababega batambula naye ku ssimu zaabwe yadde nga aba NSO bino byonna babyegaana bagamba nti bo tekinologiya waabwe akozesebwa kubega bakozi ba bikolobero. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama Gano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Nigeria y'ensi esinga endala zonna mu Afirika okuvaamu amagi amangi ng'evaamu metric tani z'amagi 51,000 buli mwaka. South Africa yakubiri ne metric tani ez'amagi 43,000, Misiri yakusatu ne metric tani ez'amagi 42,000 buli mwaka, so nga Morocco yakuna ne metric tani ez'amagi 39,000, Algeria yakutaano nayo ne metric tani ez'amagi 39,000, so nga yo Uganda ya 14 ne metric tani ez'amagi 47,000 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze.